Just here to spend some time with you and share love and share the small we have with you guys. Mwebale nnyo kusiiba. Mwebale nnyo kusiiba. We are hearing about Special Diana, not so? Yes. She is here with you, not so? Yes. Can you give her flowers? Yes. N'ekintu kya bulijjo lwa nsonga ndi musajja musiraamu so omuzikiti ngubeeramu. Nsiiba. Olunaku lwa leero omuntu akulaba yeetaaga okumanya Fik Fameica ki ekisinza omuleeta mu baana Abasiraamu. Ekisinza okundeeta nze ndowooza tewandikimbuziza bwotyo lwa nsonga bwe baba nga basiraamu bannange. So ekisinza okundeeta wano eno kusharinga mukwano n'akatono ke nnina ne basiraamu bannange kubanga yeddiini gye nzikiririzaamu. Ndi musajja musiraamu so ensonga lwaki ndi wano sibuuzibwa lwaki ndi muzikiti. Kyengezaako okulaga omuvubuka nti buli omu mu ddiini yo okkiririza mu ddiini yo era beera n'abantu bo bw'oba olinamu akatini kasharinge ne banno. N'ekirala tusiibe tusabe Mukama Katonda tusonyiwe ebibi n'okwebaza abantu okusiiba swawumu eno. Tusobola butaseeka kubanga swawumu sokodde mu statement yo gyoyogedde. Inshallah Mukama Katonda ajja kunteramu obwangu ensonga ezo zijja kuggwa. Naye essaawa ya kakati tusooke twogere ku kyaswawumu mpola mpola ennaku asatu si mangi. Ensonga lwaki tukiyita ekisiibo owerekereza ennaku asatu ebintu ebyo mubikola ebbanga mu nnaku ziri endala. Twandikyogeredde mu mbeera si kusosolamu mbu ng'omuyimbi wabula omusiraamu. Mbuuza bw'otyo. Ogamba amateeka ga gavumenti agali mugenda mu maaso. Nze ndowooza ag'eddiini ku ddiini tewali tteeka linyigiriza lwa nsonga eddiini musingi. Eddiini bagitukulizaamu kuva nga tuli bato. So ngenda okutuuka okutegeera okufuuka omuyimbi okutegeera Fik Fameica ng'ebintu binene bisigamba muno tebinyigiriza wabula obeera nga wabimanyiira nti omusajja yena omusiraamu muswawumu takwatako. So takwatako era oba okimanyi. Ekyokubiri eddala mangi agaswawumu bw'ogamba oba amateeka ag'eddiini mubeere specific. Agaswawumu tolya tokwatako saale swala 5 siiba ng'osiiba nni okuva ku mutima si kusiiba kukulaba bingi kyensobola okudisclosinga. Allah musaba nyongera okutegeera, musaba nyongera amagezi, Allah musaba ngaziyiza ejjana, Allah musaba akume famire yange ne mikwano gyange ne baganda bange, Allah musaba anyongera amaanyi ne ssente. Walaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Musabye byonna bye musiibiridde bibatuuseeko si bwe kiri. So nazze ne mukwano gwange bamuyita Fik Fameica. Assalamu alaikum. Swawumu batwala etya bulungi njale baluma tuteeke mu kumaanyi. Amanya mzee Walukaga Fik Fameica, and I'm happy to be here with you guys. Gezaako spending a time nammwe. Yeah man. Okay. Kale tubabuzizaako. Okay, ekisiibo ekirungi tulinayo ebintu bye tubaleetedde ebitonotono era bijja kuba bibaweebwa
kubanga tubeebaza okusiiba ate era tubaagala nnyo. We are so happy to be here with you guys. Era tubeebaza okusiiba. Musooke mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Buli ali wanaasiiba? Okay, that's so good. Olunaku olwaleero tuzze obbabuuzaako kankose olulimi ffenna lutegeera. Buli amanyi Oluganda? Okay, so twebaza tujje tubabuuzeeko ne tubeetikirayoko ebintu ebitinitini nga twebaza okusiiba era nga twagala n'okubayozaayoza ennaku zitambudde. Tusigazaayo just a few days era nga tubayitiddeyo just ebintu ebitonotono katusubire munaabyagala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tulo omutima alaali ate oli ku kagaali omutima osottanga kagaali. Sasiibye bankulimbi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakwayo tuzze kukyalirako omuzikiti oguli wano ku Lwebusaabala. Baneiba baffe, by the way, baneiba bange ne Fik. So warahmatullahi wa barakatuh. Jami ya ku Lwebusaabala. Olunaku olwaleero twazze kukyalirako mikwano gyaffe, bafaani baffe, baneiba baffe. Era tubadde n'enteekateeka eno okumala ndowooza ekisibo bwe kyatandika. Naye twali twegeyamu ku juuzaawo ne tugamba ku Fik plan yaffe n'agamba nti baneete mundeka nange kannekwatekaateka ennina twongerezeeko tukyalire bakubanga bana abasinga betulaba wano bafanzi baffe. So batwagalanga bwe tuli, oba oli spicy oba okola ki oba oyimba ki. So byonna ekitugatta gwe mukwano kyekisinga obukulu. Andi okke munnange sirina buzibu yadde. Nze mbeera mu bifo ebyenjawulo ebitukuvu era ojja nakunsanga ne ku kyaki nga ngenzeeyo kubanza abantu abanjagala tebasosola. Njagala buli muntu, si mwana si mukulu si musiraamu si mukatuliki. So okwegamba nze buli wamu ojja kunsangawo. Sisiiba. Osiiba. Sisiiba kyenyiza okugamba. Asina nnyo nsonga nnyingi naye sisiiba era sisiibangako. Nsiibulula ate nsiibulukuka. Wangi? Naye nsiibulula era nsiibuludde abantu bangi sigwe busoose si kyekisiiba ekisoose ebbanga lyonna nzize nkola kyensobodde okukola siibulula abalala. Nze nga nze omusisiiba sisobola ndo sina maanyi gasiiba nina ebirwadde byange nange n'obutu ndoza sisobola mmalako naye ekyomukisa omulungi bwe mba nsobodde ofuna chance esubulula abalala ngezaako. I think kiba kintu kyeweekubirizanga gwe omuntu ate bwe kikuyambanga ne b'okola nabo bantu ba mutima mulungi kubanga temutunuulira mumale okufuna ekingi ennyo. So nze management yange manager Roger muntu naye wa mutima mulungi ate mikwano gyange bonna abanneetoolodde nti olaba ne Fik nadde nkimugambako twakimugambyeko naye n'akibaye nga n'agamba bannaye mundeka. So kitegeeza mikwano gyange bonna ba mitima mirungi. So nesanga nange kinnyanguyiddde okukola. Nteekeddwa okuba haki. Oli haki. Ono oli haki. Nange ndi muto. Nja kubeera inshallah Mukama nga ayagadde. Simanyi munaye ebintu bya Katonda enteekateeka za Katonda tosobola zimanya naye olinda bulinzi Katonda entegeka zaakutegekedde ne zituukirira. Siri mukazi mubi ate siri mugumba so byonna bijja kusoboka. Ndi mubi kati lwaki era eriyo wange omwajja okubanga Mukama gwe yanteekateekera. Bamusiraamu bamuki siina buzibu. Nange mwe bali kulonda. Well, simanyi naye yenna ajagala gyeri ewange ku Salama Road e Munyonyo.
era nakati nsobola otuma wa boda n'agireeta ne mugibatwalira abajagala. Naye ate wabaawo n'enteekateeka nti wabaawo abwangula n'aluzinga mu bulamu bw'ensi bw'ekitabo kirina obeera. Naye nze nzikiriza ffenna tuba bawanguzi. Awards si ye determining amaanyi g'omuntu olumu byokola abangi baba biraba ne wa tofunye award nze nga nze omu kyenkola kyonna tekibeesingira ku award. Nga bwe nkugambye nti yenna agyagala agiclaiminga nti ye nsobola ogimuwa siina buzibu era nga bwe ngambye ne wa boda asobola ogireeta wano we tuli ne bagibatwalira abagyagala.